omuntu okufuna visa side kyesinga okuba enkalu mu company because ebiseera bisinga companies tezivaayo kwogera mazima oli akugamba bugambi leeta bulesi ssente nze nkugobere kati obuzibu abantu abasinga travel agencies ezisinga beesinze by the way okufuna mbina ebintu bya visa nti era abantu abasinga teboogera kituufu olw'okuba abayagala ssente ayinza n'okulima nti ojja tutambula mu wiiki emu ojja tutambula mu weeks bbiri kati gwe hopefully n'owaayo ssente zo omanyi nti ekyamazima kinti ogenda kuba otambulirawo njagala omuntu ategeera ekintu ky'okutambula tukibatangaze tukyawule kiri bwe kiti recruitment companies zifuna emirimu mu UAEs nazo ne mu nsi z'enjala depending kati fe wana aba tours and travel tulambuza abantu ayagala okulambula ayagala ku adventuring and various places ne mu nsi ez'enjawulo so gwe wenna ate ayagala okutandika obulamu tekyamazima Sophie nkubuulire bw'oba osobola okunnyamba tukula ekisoboka nenfuna visa ye UK nze ngenda ntandike ki obulamu kasita nnyingira oba Sophie naye abantu bange nayo bemmanyi sikasita bangamba kasita nfuna visa gwe jangu tuyiribe visa jangu tukole ekisoboka ofune ki oyo nga ye specific alaze ayagala visa kupanga bulamu eri so sirina mulimu nti ogenda kujja Uganda ng'olina omulimu njagala omuntu ategeera traveling kyeki bwe nfuna visa nenyingira e Sweden eyo nyinza otandika obulamu Sophie olina omuntu yenna gw'omanyi asobola okunreceiving ebyoshugi tukikolako Sophie wenva wano in case esobola kutuukirawa nyingi ekyamazima ndi connected tuli connected kasaba ng'oyise mu Shugi Travel Agency atonya na wakutuukira we help you out mawanga kyagali wano aganguyira abalambuzi nga bali bafa ne Uganda nga bava Uganda kabasengera omuntu abasengera ababugumye mukera babagala genda mu nsi z'abazungu olabe kyekyo naye ate abasinga by the number esinga gye tufuna babagala genda kutandika bulamu kozi ne bitutegeka katinga ito gye kutegeka Midsummer Euro Tour tufunayo ko abantu abagala Sophie ngenda genda nkomeye batono nnyo abagenda nga bagala kudda kyovola tukyewala nnyo njagala nnyo ekintu tugenda kutuwaringa tinfunye bantu abayulidde okugenda nga tukomawo tuli mutegeka Midsummer Europe Tour tugenda mu August tufuna mu August tugenda tutuukira Sweden tulina boat cruise gye tuyise Viking Line boat cruise era tuligenda kusimbula Stockholm mu Sweden paka Finland tuve Finland tugende Malmo tudde e Denmark just touring kulambula bingi bye tugenda okulambula mu Europe ensi nnya so kati omuntu ayinza okugamba Aunt Sophie nze kati onfuga otya bazofuna visa yange mu katabo sha onfuga obitegeera ebyo summit eri open eri abagala okutambula buli yes very open oba muze as a couple nemba muze nga family discount kweri ku couple tekuli discount because the Europe omuntu aba akitegeera atambulira y'abamanyi kyefa sagala muntu ategeera kya kutambula mu nsi zino kye omuntu ategeera banga inayo omuntu yali agenzeeyoko oba abaliyo aka brief n'atakumenya kyefa oli wangamba Sophie manja yakufuna visa ye Canada muri mu kigoli nabugambirawo sina mirimo oba inayo omuntu mubuuze yagenda ate process gye yayitamu naye tugenda okuyisaamu oyingira omusange gyali challenges mu basaba visa ziriwa wogambira nti ba customer ng'ovudde ku bantu just ba submitting of submittings embassies singa is interviewing kati omuntu usanga mba mu briefings omuntu bulala kati baba bamanyi nti ngejenze ku Shugi Travel Agency bukimu ino kinkolera so tukuteeka tebo kusinzira ku myaka gyo nfaananayo na kikyokola wano because bali abantu convincing consulate okuwa visa matiza bamatize no mulaga nti kyendese mu maaso gwe it's me yenze kinaba ina kyakubuuzizaako olina kinnyonnyola because gwe kati nze onedde ekikwatako nti nze Vicky ndi munnamawulire nina emyaka weegiti nkola kino bwekiti kisitegeeza gwe bwe njogera naye bana abakuyambyeko okukutereereza bino n'okucorrectinga ku bino sibamanyi byakomye kati wano oyingidde ku nze nti yeggwe so we brief you up kati kisinziira wali onnyonnyodde kyaba kubuuza Vicky olina emyaka emeka nti olina 2 nga tolina 18 olwokuba gwe wansomeramu nti owe 14 owabiri agira mangu okitegeera kati kyetwa tukubriefinze waneeno nawe kennyini ky'oba olina okunnyonnyola oli ayinza n'okubuuza ebitakwatagana ku paperwork nenga bibi nakuzanyiza just kuki kubongo banakubuuza kubikwatagana nawe olinayo abakazi just joking nata birongo edda bitunudde mu paperwork awo nakubuuza totally different questions zitakwatagana na paperwork nenga it's part of interview yes olina kubeera sharp amanyi abantu abateekate abatambuza abantu sometimes bamikisinga ebintu bingi ku menu ya wano tulinako aba passport and all that oba ffe twagala
No, neoba toyina passport tukuyambira kulero kuvira ku passport. In case toyina passport so lokuyambako netuprocessinga passport then netutandikira mbalamusiza banyabo ne basebo buli omu yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okosako okuba ng'otuwuliriza bitundu ebikolerwa nga Uganda ne bweru waalyo ku mirimu egy'enjawulo buli omu yonna gy'osinzira okubeera ng'okakkalabiza. Ekyo nno kyokola kyamaanyi era kyekisinga buli lunaku ensi etuzuukusa kibeera gye tuli okuva mbuliri ne tugenda tukole oba oluusi ne twegayaaza ffeka ebisigadde ne bitusanga mbuliri era abakola ennyo bamala ne baganyulwamu ekyo ekibatuuyanya ate abo abeebaka ennyo otulo batufuna ne ku ssaawa esembayo ne batandika ate okukulumira abaakeera. Nze Vicky omukutu nsinziira butereevu ku Vicky Exclusive. Olwaleero ndi owassanyu kuba nti meetings omu ku bantu mu saidi eno gye tuli mu mawulire naye ng'ate agezezzaako nnyo okulaba ng'ayawukana nnyo mu ffe. Mugenda muwera twasooka kulaba Mwami Lugonvu n'atwawukanamu kati saawa yonna nono mukyala atwawukanamu. Ladies and gentlemen, abamanyi Sophie Love omumanyidde musaidi eri y'omukwano nja musaba ttoni y'omukwano bw'aba abalamusa agireke. Sophie ogamba otya? Ndi bulungi Vicky, sina tabbu. Olaba eddoboozi otandikidde mu lya mukwano. Ndi bulungi Vicky, sina tabbu. Mbuuliza ku bantu. Bana abatulaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kansubira nti muli bulungi. Mwebale kulaba mukutu gwa Vicky Exclusive. Oluyita bwebyo Vicky, yes Vicky byebyo. How does it feel okubanga host ye guest? Mune ebinyuma naye bazira ku interviewing ko by the way there is the way you feel. Nange wenti binaku bwenkola. Yes. Nenga I feel so good. Tekako omuntu kajojijoji webibuuzaawo. Tusobole okubeera nga tumanya amazima okuva mu ye. N'abantu bafuna ekyokuyiga. Yes. Kyekisinga okulemesa abantu okuwangaala mu love Sophie? Communication na kuba nti byobadde osuubira mu muntu oyo si byofuna. Yes. Omuntu oyo nabadde olina ky'omusuubiramu ekinene n'otuuka eri ng'ate si bwe kiri. Muntu abasinga yamalamu amaanyi. Abakazi ab'ekyejjo kibalemu obufumbo mangu. Bambi anti tukaaba nnyo kuba nange neemanyi. Sebitunyiza biba bingi ate nga tosobola kuyomba babeera ng'obeera mu mazzi gameereere. Yes, naye tumala ne tukula. Obufumbo mumanya n'okkiriza ti si bwangu nnyina kunywerera ku kino kati ekyo wookifuna kati ŋŋanze kinfumbya kiri kimu Haji agamba nze gw'ayagala. Sebisigadde tisagana kumanya. Otunuulira ekyo kimu? Of course kyeyaŋŋamba nti Sophie gwe njagala. Mukyala wange sebisigadde sagana kubimanya. Okimanyi bwe tukwata layini ate nze nfuuka guest. Kati esagala tugende. Yes, kyekinfumbya by the way. Kyekikufumbya? Kuba nze gw'ayagala. N'amala akugamba nti si kyakwagala tewaba bufumbo. Awo tewaba. Bamba mmanyi kata kyanjagala nkooya nga nnoonya munne wala atayinza okunneetikka nga bwendi. Yes. Ye yakusobola. Yekka omu bw'ati. Bambi. Kumanyi kitegeeza okubeera hakki. Amanyi okusaasirako n'agamba kanyabo. Of course mba kanyabo mba ka baby buli nambi. Kusaizi yo. Yansobola. Eriyo omulala ansobola kweli. Teri. Yekka. Ladies and gentlemen, your line tujibuuke. Kuba kati omuntu bw'omutwala mu kyasinga okumanya okukola bw'aba akusinga experience akubirayo. Tukira kati nze ndi mupya ebintu bya laavu sina kyemmanyi. Bitandikirize. N'abirinwa na juweza naye kale. Okay. Tuli wano Kansanga. Yes. Ntudde mu office eri very comfortable. Thank you. Ndi naawe media personality. Yes. But I'm so surprised okuba nti nsobola okutula n'omuntu bwe tuli mu mawulire ng'alina ekyenjawulo kyakola ekifaanaganako nga kino. First of all, soko introducing ekye tulimu eri public ekimanye. Okay, we tuli wanene Kansanga ku Massmall Building level 2. Tuli ku company ya Shugi Travel Agency, company eyambako bannayuganda okulambula Uganda, Africa, in fact worldwide. We need bikolekana n'okutambula aba Shugi Travel Agency bo bakyesigaliza.
So bwe tuli essaawa eno era nkola ne kampani ya Shugi Travel Agency. Tukirimu byaddala si byala. Ebyaddala si byakulangira nti no baki nkolagana abantu bali mu nsi ez'enjawulo ebweru. So wano nze nkituulamu n'abalabe tukolagana nabo. Okay. Yes. So far tukitambuzaako. So we are so much very connected. Era nkiwa. Tusobola kulemererwa unless otherwise. Ekitone ennyo tekiba kizze. Era nga buli business. Era nga buli business kanti mwamuko ups and downs. But we always do our best okulanga omuntu atambula. Okay. Yes. Tukitambuzaako akabanga tukitestinze abantu. Fully office twagigulawo it was in February. Okugulawo tulina office. So tuli obudde tuludde nga tukolagane ku bantu ab'enjawulo. But now tulina amaka gaffe tuli settled here. Ekansanga era wotusanga wojjo tusanga paka ala bali batatu wadde ekisinga ko wanene obunene but so far right now tuli one. Emboozi za visa ziba ndala Sophie bwangamba nti olina travel company nengamba netaago okujja at least nerabireko era tukyogereko ya manyi nze wano chitutte emyaka 3 ku YouTube mazeko emyaka 5 but chitutte emyaka 3 nga na stopping just yadde okwogera ku travel agency yonna olw'ebizibu by'abantu aba traveling nga maybe bayise side zene ewange naye bwe nayagadde okulaba legitimacy eri mu kintu ekintu kya Shugi Travel Agency. Yes nengamba nti let me come we explain to the people and nange kenyini oba oli awo nja kugamba mu lugendo lwa Sophie twaluse tulaba babiri tulutambula babiri so far omuntu okufuna visa eya side kyesinga okuba enkalu mu company because ebisebisinga companies tezivaayo kwogera mazima oli akugamba bugambireeta bulesi sente nze nkugobere kati obuzibu abantu abasinga travel agencies ezisinga besinze by the way okufuna mbina ebintu bya visa nti era abantu abasinga teboogera kituufu olw'okuba abayagala sente nza n'okulima nti ojja tutambula mu wiiki emu ojja tutambula mu weeks 2 kati gwe hopefully n'owaayo sente zo omanyi nti ekyamazima kinti ogenda kuba otambulirawo lero okuba nti ono aba ayagala sente agenda kugamba ayagala tambula mu wiiki emu weeks 2 n'omuwa sente abamu bazeewola ala balina bye batunda egabamye nga amanyiye mu bbanga ettono nnyo agenda kuba atambula so ate si bwe kiri bikyukamu ate kisinziira wa wookola ki w'oyagala okugenda ayagala okulambula obulambuzi depending oyinza okugamba se njagala genda kulambulako oba Zanzibar oba njagala kugendako oba Rwanda oba anyway around mbukufa obwenjala mu hotels ez'enjawulo eyo kyo ne mu wiiki okola ki naye omuntu yeetaaga visa ye Europe yeetaaga ogenda e Canada weetaaga kuyingira America ekyamazima kinti it takes some time si kyakupatira it takes some time yes era tugenda kujja waffe wano otugambe nzija kutambula mu mwezi gumu visa za Europe visa z'ensi eziri first world countries tugenyera ku appointment dates tuyinza okukebera nga appointment date ye eri wala bami ngeri wala gye tufunye nga you have to wait oba onfuna sigamba nti ogenda kujja tugambe nti ogenda tambula mu mwezi gumu nedda mukwano zo visa ezo zakulinda because si UAE nti ogenda genda mu nsi z'Abawarabu so tuyamba ku muntu yenna ayagala okugenda mu first world countries yes omwe tuyina amawanga nga America Canada UK tugatako ne European countries then nayagala ogenda Japan okutandika obulamu awamu ne South Korea. Okay. Yes. So towa advise muntu agenda mu nsi ez'okwewola bw'abajja mu company ekintu kyonna omuntu oba ogenda kutambula teweewola because togenda kutambula mu mwezi because ng'akuwoze sente agenda zikuwa abamu babatunze ebyabo abamu babateekesa ebintu mu bamanerenda ekyo kiba kirungi because gyagenda weewole sente gw'osubye nti ebbanga lye bakuwadde ojja kuba otambudde besides that ne gy'ogenda sigamba nti ogenda tuukira ku mulimu okolerewo sente ekyo njagala bannayuganda mukitegeere omuntu yenna ng'oyagala genda mu America oyagala genda Canada UK sigamba nti ogenda kuyingira otuukirewo ku mulimu tebigenda kutambulira ng'omuntu kiringa kitwale nti omuntu ovudde mu kyalo ozze Kampala
Obuso oyinza ofuna chance n'ofunirawo omulimu kisinzira bawootuukidde oba si kyo ngenda kusooka onoonya ekyokukola amosooka ofunaawo okusula then ate batandika kugabani akalimu nkajja ewaso ekiriwo kyotandika nakyo kyovola abasinga mu bajerega batandika mukoza amasowaani batandika kukola kino bwekiti olw'ensonga kyasanze oba newcomer oba tolina kyomanyi so step by step sigamba nti nno ojja waffe osooka otunda polotiyo oba tugitunde nga tisinga omaze okufuna visa ng'okonfaminze nti enseekuwadde step 1 nseekoonyeemu visa yange ngenda kugenda so si kutunda byolina ng'otandika butandisi Sophie obadde eri ku TV obadde mawulire otandinga otya okujja eno mu Tours and Travels nze kati olaba Vicky nze okukolagana n'omuntu entukano ogamba nti ekintu kankituulemu nkiyimiriremu mba nno ntrustinze abantu abo sikola wantu watali straight so of course batwagala ekintu ekitwongerako titoyinza kubeera ku kintu kimu kati Sophia nkwasaganya ebintu bingi so mba nga nyina awantu abatuufu nti wano osobola okubeera nga nyamba omuntu n'abaako wagenda why not so njagala nnyo ekintu ekinnyongera kandi I believe sijja kusigala kyekimu inshallah so across eri tewavuddeyo ate enviireyo kiguli gwe mulimu gwange I'm a media personality so ekyo kivaamu eri main address yange this is my second address omanyi nalina mukwano gwange bwe ye yakrossinga najjako eno mu bintu bino ekintu tekyamuyisa bulungi ekyeno lwakuba ate ye teyali mu first world countries yali nnyo wano mu UAE ekintu nekimulya Ngeje tutali gamba nti nno tuli recruitment company sijja kulema nti ngenda kweteeka ku baana mujemba twali mu UAE simanyi n'emirimu njagala omuntu ategeera ekintu ky'okutambula kibatangaze tukyawule kiri bwe kiti recruitment companies zifuna emirimu mu UAEs nazo ne munsi zenjala depending kati fe wana aba Tours and Travel tulambuza abantu ayagala okulambula ayagala ku adventuring and various places ne munsi ez'enjawulo so gwe wenna ate ayagala okutandika obulamu tekyamazima Sophie nkubuulire bw'oba osobola okunnyamba tukula ekisoboka nenfuna visa ye UK nze ngenda ntandike ki obulamu kasita nnyingira oba Sophie nyinayo abantu bange nayo bemmanyi sikasita bangamba kasita nfuna visa kwe jangu tuyiribe visa jangu tukole ekisoboka ofune ki oyo nga ye specific alaze ayagala visa kupanga bulamu eri so sirina mulimu nti ngenda kujja Uganda ng'olina omulimu sirina mulimu nti nkutwala Canada nti omulimu weeguli sikutwala mu America nti omulimu weeguli sikutwala mu Sweden one of the Schengen countries nti emirimu nnyina nedda maama wange njagala omuntu ategeera traveling kyeki bwe nfuna visa nennyingira e Sweden eyo nyinza otandika obulamu so kyolina omuntu yenna gw'omanyi asobola okundreceiving ebyoshuge tukikolako Sophie wenva wano in case esobola kutuukira wa nyingi because okunreceiving amazima ndi connected tuli connected kasita bango ise Mushuge Travel Agency katonya na wakutuukira we help you out kusinga okubona abo n'otwesize Allah atuwadde visa toyina wakutuukira tukufina asobola okureceiving then nakuwa way out of living in that country nange gyolina okubeera nga ate otandikamu obulamu mu nsi eyo naye nga sigamba nti Sophie nze wano ndi driver twale Canada ofunire obwa driver nedda baby sigamba nti Sophie wano nze share nze ndi musawo kanyingire Canada onfunire eddwaliro ndikole ki mfuuko obwa nansi nedda baby we do our best okulanga at least ofuna visa bw'ogifuna tudda ku step 2 kufuna air ticket tufunye air ticket oyinayo omuntu wotha better nagamba nti zemufunire kufuna ezi visa ebisigadde mu ndeke nze just noonya visa nze noonya visa nyingire Canada fine Sophie njagala visa nyingire oba one of the Schengen countries fine koza bamuyina abantu bamwe bangi e Bulaaya lusinga onoonyeza visa eganye obigezezaako biganye come and try Mushuge Travel Agency yes mawanga kyagali wano aganguyira abalambuzi nga bali wano Uganda nga bava Uganda kabasengera omuntu abasigala ababugumyemu kwera babaagala genda mu nsi z'abazungu olabye kyekyo naye ate abasinga by the number esinga gye tufuna baba baagala genda kutandika bulamu kozi ne bitutegeka kati nga etwe kutegeka Midsummer Euro Tour tufunayo ko abantu abagala Sophie ngenda genda nkomeo batono nnyo abagenda nga baagala kudda kyovola atukyewala nnyo njagala nnyo ekintu tugenda kutuwaringa tinfunye bantu abayulidde okugenda nga tukomawo
Okay. Yes. Sabagenda okubomba tukuyita kubomba aba yenna ayagala okugenda okubomba be open ongambe nawe omanye nti omuyiiza kubomba nti kuyiyiza kyakusigalayo otandika obulamu ede okungamba nti Sophie ngenda kutuwaringa nami kutuwaringa mu Europe ate onzirukeko otandika okuwa stress lusina muntu ngwini achi abatwadde invitation agwemba tutegese naye ekintu kineeri tuba tumukosa oba nfuna so kiba beta nongamba Sophie kyamazima nti njagala kubomba nze just noonya mukisa kwasaganye because sente price y'omuntu agenda okulambula ndala nnyo n'oyo agenda okubomba nawe gyobombedde bakwanguyize obulamu obeko dani okungamba nti nziruke budise nyine Sophie ngenda muyiya ategese kunaatwala abantu wa sha tyabatwala Denmark abatwala Netherlands ze balugenda ngenda kubula nedda mukwano genda kwe kugenda alinga ku street ize bitawo sho genda kunkuuma otyanza omuntu omukulu kati tuli mutegeka Midsummer Europe tour tugenda mu August from August tugenda tutukira Sweden tulina boat cruise je tuyise Viking Line boat cruise yeto ligenda kusimbula Stockholm mu Sweden paka Finland tuve Finland tugende Malmo tudde Denmark just touring kulambula bingi tugenda okulambula mu Europe ensinya so kati omuntu ayinza okugamba Sophie nze kati onfuga otya bazofuna visa yange mu katabo sha onfuga obitegeere ebyo mbanja nobeera open kati n'omuntu yanga Sophie kyamazima nzi sidda era mu planning obutadda naye mwali ne mga kategori different case yes so wekitwe tukikwasaganya nenga tutambuza abantu mu nsi ezenjawulo naawe yes wekitwe kiri summit eri open eri abagala okutambula buli yes very open oba muze as a couple nemba muzenga family discount kweri ku couple tekuli discount because the Europe omuntu aba akitegeera atambulira y'abamanyi kyefa sagala muntu ategeera kyakutambula mu sizino je omuntu ategeera banga inayo omuntu yali agenzeeyoko oba abaliyo waka brief natakumenya kyefa oli wangamba Sophie manja yakufuna visa ye Canada muri mu kigoli nakugambirawo sina milimo oba inayo omuntu mubuuze ye yagenda ati process je yayitamu naje tugenda okuyisaamu oyingira omusange gyali oye yagenda bo inayo munno yes okay so what tuwe tukikola fenga aba challenges mu basaba visa ziriwa wogambira nti ba customer ngovudde ku bantu just ba submitting of submittings embassies singers is interviewing kati omuntu usanga mba briefings omuntu bulala kati baba bamanyi nti intelligence ku sugar travel agency bukimwe ino kinkolera so tukuteeka teko kusinzira ku myaka jo kumfana nayo na chichi okola wano because bali abantu convincing consulate okuwa visa matiza ba matize no mulaga ntyendese mu maaso it's me yenze kinaba ina kyakubuuziza ko ino kinyonyola because gwe kati nzonde de chikwata konti nze Vicky ndi munna mawulire nyine emyaka wegiti nkola kino wekiti kisitegeeza gwe gwenjogera naye bana abakuyambeko kuterereza bino no correctinga ku bino sibamanyi byakomye kati wano oyingidde kunze nti yegwe so we brief you up kati kisinziira wali onyonyode kyaba kubiza Vicky ina emyaka emikati oyina abiri nga toyina 18 Olokuba gwe wansomera muntu owe 10 owabiri agira mangu. Okitegera kati kyetewa tukubriefinze wane nawe kenyini kyoboli ino okunnyonnyola oli. Eza nokubuuza ebitakwatagana ku paperwork. Nenga bibiri. Nakuzanyiza just kuki kubongo. Bana kubuuza kubikwatagana na oyo inaye abakazi. Just joking. Neta bilongwe da bitunudde mu paperwork awo. Nakubuuza totally different questions zitakwatagana na paperwork. Nenga it's part of interview. Yes, ina kubeera sharp. Gwo mutuuseeko nokubeera nga mutuufu omanya nti wenzize ti mutuufu sirina muntu ali behind me nzize ngaaze nze nsaba visa abasinga batya abalaba kankana abanemwogera ebitakwata akana bakumye visa oba nfuna so fe tukuyambako buyambi nera end of it all gwe yesabira visa because gwe alumba consulate wali eri okumutegeeza nti yeze nebyendese wali nebyenewandiseeko bituufu. Okay. Yes. So oli yenna asuubira okujja ngalowooza nti oba bonsaba yakasente kange aka process kikukolera yes ate era ngende ne wali wako ugundi kwemba sera mpuwere mukwano nedera gwe yetukira kadinisa company esigala busigaze no mabega tusigala nga nenga fe tukutesite sente tukubakinga up no lumba
Okay. Yes. So chiri gyoli okutwala notice za briefings bakuwadde kugambye yes no yingira ngero osabye ko Allah nyamba bagamba katonda yange munange nyamba bali mekumbuza bibuuzo bingi baba mbuze kubina ebindi mu mutwe babe tonyonyoddeko yes so fa kitambudde kitya okuvale twakigula alhamdulillah takintu tunatutambulira bubi nyezo okwebaza ku Allah ti tukole ekisoboka however much biyinza okugaana tetunakubeera nga tufuna kigaana as per now. Yes. Ayi tufunyemuko atuleeteramu kaakaliro nga process eruddewo. Trust me. Sirina kaliro kenyeza kufuna. Olw'ensonga nti Vicky togenda kujja wange kusuubiza nti you're traveling in a month or in 2 weeks. Nkugamba ekituufu. Nti we tufunye appointment date ya embassy. Bw'omanya ddira ogenda ku embassy. Bw'omanya ddira ogenda okujja ntandika okweteekateeka. Nokubeera nga tukubriefinga okikyo olina okubeera ng'oyogera okusinziira ku ggwe nga bw'oli ne bw'ofaanana n'emyaka gyonna ki kyokola wano. So sigamba nti nno ogenda kujja gambe sure within a month ogenda kati eyo pressure abantu abasinga gye bafuna. Pressure. Yes, so omuntu nakuteeka ku pressure okuba musuubiza nti nze mu mwezi gumu nkola ki mu myezi ebiri kati bambi we giyitako ebiri ka pressure katandika olusi wala ebyegambye eriyo bwe yasuubiza mu myezi ebiri ngenda eriyo bwe yagamba nti kigamba bambi expectations yaba amanyi mu myezi ebiri abakola bane balekera n'okusasula balandiroodi because agenda bweru so babeera sure at least beera sure wamaze kufuna visa. So ajja wano just alina kujja na trust erigwe. That is it. Yenna jo kushugi travel agency jangu ng'olina trust mu ggwe ng'omuntu and omanye nti nno nyinza okufuna visa kyeteeka mutaba yakuna ka negativity konna niwobeera kumuna akantu akali negative kaba kabi sikakkiririzaamu era bwe kiba kintuuseko nti kize nemba ntufunye ekizibu kubanga waliwo ekizembulamu bayangamba Allah bwatyo bwageze kibadde kirina okubeera so saagala muntu ajja wange ng'olina ka negativity ako. Come and we do our best inshallah Allah atuwe visa. Waliwo abaagala tiketi beeyi powa olulimi onalutegeera ndo tegeera weno nga beeyi ya wansi nga beeyi ya wansi naga Sophie shugi nankwasaganyizaako ka tiketi nga kati abatanyizeemu nange kwewenfuna anti mulimu abantu abamu abaswama naye nga tebamanyi naddala bano abasooka obusoosa okutambula ayinza okuba tasabye eri Europe naye najja nagamba Sophie njagala obalire ena tiketi musi yonna bogenda mu UAE bogenda wa ya tickets tuzikolako mukwano toti agamba nti sibe bankoledde ku visa ate nyina visa yange ate ne bwetaaga ticket eriko wansi nsiko mukwano jangu tukukwasaganya. Yes tubikolako ebyo byonna ya tickets hotel bookings ne wabo oyagala tukuyambire as long as kikwatagana traveling we're always there for you. Abali muno balambula abamuno balambula tunafuna nnyo bangi naye ofune tutera okufuna kapo ezo mwe for honeymoon muyinza kututwala wa webitosefe wawo olina ka different place wetuyinza ogenda ntwalewo omuntu ku ssente ntonotonoko weekityo bwe tutyo so trips no tugenda tuzitandika so kati mu December tulina trip ye Zanzibar twagala twala abantu Zanzibar then kati mu August tugenda Europe so bwe tutyo. Oli wabanga ayagala kutegeka ka honeymoon nga mane diriwo oyinza mu recommendinga wa mu msidika businizi munsi z'abazungu na vela hotel n'ennungi. Yes buli abatali bulungi sawulo muweereze Dubai bwaba tali bulungi nnyo ndubusindike Dubai wakabi. Yes no just anyway bwaba ayagala because waliwo jangu edayina wayagala ogenda. Yes oyina agamba msofe oyinza kuntwala kuganga talina option bwakuwa budget ye nga ku budgetinga bulungi gwe ngo mu budgetingira budget yo. Yes sikulemerera wakiri mutwale Dubai ekintu okirimu bya serious Sophie. Yes nnyo njagala kukolera muntu oyagala kukolera oyanesize. Yes nga tonnaba kuyingira eno gwe kukiyingiramu direct kuba nga weesolayo nogaa nti kaakati leero kanzigulewo ekintu kino nkitambuze oyinayo like any saga oba story eyakupushinga neerabanga waliwo sometimes aba travel agencies eziyisa abantu obubi? Nyusinza kuwakana gyeziri because nafano tubafuna abantu abo. So kati Vicky, I've traveled me personally. Yeah. I've really traveled and I know what it takes for someone to travelinga chichaba atadde chichaba yetaaga. So money I know cheche tagisa ate ekyokubiri ndi connected mu nsi ez'enjawulo
tesobola kulemerera kufuna invitation okusinzira ki ekibaayo. Then n'ekirala naawe kennyini abazzi gye tuli jjangu nga you believe in yourself nga you're ready to travel. Ekyokubiri nga ffenna twekkiriza nga tusobola okwetegeera. Yes, so bafuna challenges amabegako eyo gye baba bayise. Ajja n'ebiwundu oluusi. Tujagamba nti tuli 100% kale kangateekeko kati tuyinza okubeera 99% olw'ensonga nti tujja kubuulira ekituufu n'amazima yabamaki sente zaagalwa naye tukatuzirye nga tukoledde. Yes. So oli singa first time ye naye nga dream country ye gy'ayagala ogenda mu Canada oyinza kumuteekateeka otya nga ayagala genda Canada nga first time talina kyamanyi blast ali wano nga bwe tuli kala toyagala betukola ku travel agents tubinyonnyola ensi obyaffe ebitukozesa okulaba nti omuntu afuna visa okatukerekereze kamwe kamufumbi kabafukiga omuntu anaga sofi supu ngaawooma nnyo bikina biki byojja kugamba nti kola kaloyiko naye ng'osanga nyina ekirala kyennyongeramu ekikufuula enkizo yes kufuula akasupu okuba ak'enjawulo so ekya visa Lwena mwine engeri gye bateekateekamu paperwork waabwe. That's why tugambye nti ffe tetukola kintu muntu kyatali. Yes, so amanyi abantu abatambuza abantu sometimes bamikisinga ebintu bingi. Ku menu ya wano tulinako aba passport and all that oba ffe twagala No, toyina passport tukuyambira kulero kubeera ku passport. In case toyina passport so dokuyambako to processing a passport then tutandikira awo. Atamanyi kuzimba bank statement so okujja ne tukuyambako because banja batamanyi kikola nte bagamba kuzimba bank statement because statement kikulu abasinga. So wenna no tukaleka n'okutabula utayina na kimu kyomanyi so okujja otwebuzeeko twogere. Ogenda okukolawo okusalawo okutuufu nga at least osoose kunnyonnyola n'otegeera nawa gy'ogenda biri bitya wayinza okunyangwira consultation. Yes, depending ku myaka gyo ku kyoli because ekyamazima kiri nti ekyeyo okukola sigamba nti abaliyo just beebaka bwebasi but ekyeyo okukola. Yes. Ekibatwala kukazana kunoonya kasente kozi batutwala okulambula obulambuzi ne badda. Naye nga omanyi nti ogenza nkuyita kutandika bulamu because oba ogenza tandikira ku zero. Tetugenda kubomba ffe ba media personalities. Mwe mumanyi. Kubanga gwewaffe ekintu gwakirimu. Ate nga ennaku zino batulaba kasita bitukwatamu. Naye fiki kisinziira. Abantu bonna abasinga bagenda okubomba. Oza bayagala kisinga. Oba Uganda ng'okola ng'oyingiza ekyamazima emirembe kikulu eri munnaye nga yembagambye kukola naye mubabuuza fine bafuna time y'okukyaka n'eminambe ebiseera ebisinga kuba kukola. Kati wano abasinga ekisinga okwewuunyisa saate osobola okwewummuzamu naye n'ofunayo ku budde obwo naye munnange eri bambi babamu kukola abamu bakola misana n'ekiro bwebityo so kuba kukola kwewaayo. Ekisinga okwewuunyisa abalabi bo balaba ali obulungi ate yafuluma wano gwe balowooza nti ali bulungi ate yabomba. Why is it like that? Ensi eno ogiraba buli muntu alina ebizibu bye. Kituteeka mu kamera si kye tuba tuli. Kyova olaba nze okwegomba fine bwekuli nze ogamba omuntu yaleka Allah yamusukkulumya naye behind him osanga naye alina ebizibu bye so nyane ŋŋamba kyensobola kyenkola kyesobola sijja kukola ki tokikwatako si compete nga nze limbe nti obwende I don't compete sikola munnange kyakoze mba nze nganze Allah kyansobosezza kyeŋŋenda nakyo so kati abasinga agenda neteeka mu life gy'atali netuuka time nga ffe gye tulaba kirala nga naye kyayita munda kirala obulamu ne bumuzitowerera nga natuuka takyasobola kukiholdinga ng'alina kuvaano ogenda kutandika bulamu oba si kyabalala nga alina kyabaana nga kangende nkolere just abaana bange future kozi buli omu aba n'ensonga ze abalala kibazitowerera naga kangende ntandika obulamu balala n'agamba kangende nkolerere family yange abaana bange bafune future ng'oluusibwa n'abadde bulungi so it depends naye nga sijajinga muntu. Percentage y'abakazi oba y'abasajja esinga ennyo travelinga? Bonna batravelinga naye abakazi baseeka basingako
abakazi bebasinga basinga ku side yange benakalaba fine sajja bene abakazi basinga betukebera records za wano bakazi bebasinga okubera ku basajja oba just lwakuba ekintu kya madamu ya kirimu nayenga and engeri gyobadde okisweet gwe kenyini gyobadde bahandlingira ebizibu bakazi era yanagamba ekyamazima musajja kaneskem kangene nkolera obwana bwange ene Sophie Allah mukama ampa visa ngene nkolera abaana bange nga mukazi avumirira chovola batusooka kusika sente tusobola kusoba sente entono visa wevaayo mukwana batolina kyotugamba dani okusaba sente nyingi obereka pressure ngoli akuli busy tuswenga kulanga tusobola nti visa ogirina kati buzugane visa yefuluma atongambe terina sente that's why tutegeeragana tinkola ekisoboka abe alina sign enyo flant you get a visa so ate kati wevaayo nongamba ate sirina awo badange tompisiza bulungi so as a company gwe contributing efforts zo zonna okulaba nga client afuna visa as long as tufunye first payment because wetuwako ku sente tumanya you ready tutogenda kujompe passport yo obompe bayo passport yo ongambe Sophie ntipa visa olebire tagiso teka mwaka sente so wetaka kuteka akatondo na akange okaiteekamu sobola okukateeka much nawe abambi oli committed oyagala kintu kyoliko okyagala so ka pressure client ayinza kafunira wano nga tena visa ngaagirinda but visa ka stay fuluma bwet ate ka pressure kabaka teba pressure yes okay Sophie ekintu okitambuza si bubi muzana baviki ona obunene bwendiko buno mukazi munene sina pressure alhamdulillah sina ulcer health wise toyinka pressure zene wala nnyo ekintu ekindetera pressure saagala kubeera ku bunkenke saagala stress era wojja wano ku Sugar Travel Agency n'osanga egenda kugamba Sophie mulinawo ki kubuuza oyagala kugenda mulina omwana ku reception jangu shughuli boba musajja ng'ona travelinga okumanya embeera nti eri stable and everything is okay tukira ku reception ku shugi ebisigadde osirike I understand so wano temufaanana stress ekiraga nti mutuukiriza appointments zammwe eri ba clients yes tukubulirawo nti munnange njala kutambula kofe katunoonya kazonga zokoze payment njala kutana kati katunoonya munnange embassy date rogenda embassy appointment yo ng'ogimanya katuganga kati munna erindi tulinde dirogenda ko embassy katutandike ku kyetwetaagisa okufuna naye kyetukwetaaga ko kituwe then we start on you ngawo saba Allah kirize gonderize wogenda wali kiriza bagikone munagamba Sophie mutambuliza mu line eno kamba yambe abali mukwano bulunaku balwana n'abali single bagambe mba connectinga n'abali single ne bafuna obufumbo Sophie omuntu asobola okubeera single ebyaddala najja ku mpewo buluni naga nti noonya batuzaddemu abaana yes nakakasiza ddala nti noonya yes batu bakubye n'embaga my god n'otuuka n'ogamba nti mbagase era nga webaddeyo ne bebakabamanyi befuna ebyabwe then ngamba na Sophie munaye nafuna oba Sophie nfunira privately mbikolera ddala bya private mbisasuza okuteekamu gundi banjagaliza mwagalize tebituuka bwe byekyangamuko misunderstandings omulembe gwakyuka otwavaawo move on bwekigaana platform yabanoonya kaseba ng'ekyaliwo wetegewe edi bulungi nnyo nokimanyi Sophie abantu bwe balwa mu bye bakola batandika obbifaana naye bikati mpaya n'abeetega ekyo sinakyo my goodness saagala abantu bali single Vicky twagala abantu bali single so abali single booteetaagira ddala toyagala kulaba muntu ali single nga kyekikubeza single afadhali omukaka kubyana ebiri e Kampala wano n'ebivubuka eziri e Kampala wano ebyala byagala ofumba wano Sophie mbafumbala kuba mutomera butomeze bwe ngamba nti ready to settle kuwa ebyala olondeko iye solo kola aka Vincent Sega sikakola naye nga kuwa abantu bonga basatu no meeting omuku nolonda kola nga Sophie kyamazima meetings babiri basatu sigende noono tobulamu Sophie noonya Victor nkubya
Nse kimanyi kine ku kibanja kino bakimanyi single boy waabwe nedda ssebo gyali oyina ebyama ebirala naye nga tebula tebula kuliko empeta ati eriyali mikono mikalu katafuna Sophie neetaagayo omukazi ng'alina bino wammanga ng'asobola okundabirira omusajja wulira ng'asobola okundabirira mu busobozi bwange sikundabirira just naye mu busobozi bwange nja kujja kudda mu kayeni box kale so ayagala okuexploringa ensi ng'ayita mu Shugi Travel Agency ayinza kukitambuza atya bw'aba ayagala kugamba nti nze saagala nnyo kucontactinga abantu bananziza mu bwa bloka njagala contactinga Sophie yennyini. Okay, by the numbers on as inquiry that Shugi Travel Agency unless nga ndi busy wano oluusi nga banga siriiwoko betukwa nabo bazikwata. Also enamba ya Sophie personal number yange eri 0774 mwenda emirundi 4 nkaaga mu musanvu 0774 99 99 67. Ate namba ya company yennyini ya Shugi Travel Agency eri 0755 55 46 31. 0755 55 46 31. Erine ku WhatsApp tubuze anything kyonna kyoyagala okumanya eri gwe yagala ogenda Canada yagala ogenda mu America yagala ogenda UK yagala ogenda Japan ayagala ogenda South Korea ayagala okuyingira mu one of the Schengen countries tukufunira Schengen visa eri gwe yagala ogenda Luxembourg ayagala ogenda Sweden ayagala ogenda Germany ayagala ogenda Spain ayagala ogenda Norway ayagala ogenda Finland Denmark ensi nyingi eziri mu Schengen ziri over 30 countries. So ensi gyoyagala gyogendamu. Yes. Gyoyo tekikola kale musangi bakansanga ne wanu wangu kulagirira muntu. Yes, wangu nnyo. Kansanga nga wakava opposite Bank of Baroda nga wakava ku KIU University. Just opposite Bank of Baroda. Wali kizimbe effect kisinga n'obulungi wano Kansanga Road, Daba Road. Kazimbe kanyirira. Yes. Ate atuuka office nawulira nga kamusikiriza okutambula agenda asange obutonde obulala. So your last words eri abo abandi agadde okujja okolagana ne Sophie. Okay, ekyamazima gwenna yeetaaga okutambula nga weetaaga kuyamba ku process y'okutambula. Trust Shugi Travel Agency. I for one wendi nkola n'aba Shugi Travel Agency. Nzo bagamba nti njagala kulaba Sophie yennyini, njagala okukwasa kange, njagala nkolaganye naye paka kutambula. Tukutambuza mu nsi zino gwe atalinayo muntu yenna gw'omanyi tukufunira omuntu asobola okubeera nga kurisivinga as long as oyise mu Shugi Travel Agency naawe atayagala okulambula nkwano jangu tukulambuze visa free countries nyingi zitulina nga ffe Abannayuganda ate nga tozimanyi nawe ngeno celebrating birthdays zo jangu tukulambuze wali woyagala ogenda n'abayagala ogenda for honeymoon weetuli for you. Kale nze buli ayagala okutambula ng'ogenda just kutambula togenda kubomba jangu Sophie bw'aba akubuze nze nkukwase Sophie bwe nkutwala ewalala ewatali wa Sophie tugira mu kkubo ebisigadde osirike. Okay, naawe ate ayagala ogenda okutandika obulamu oyagala kuyingira nsi zino eno ekyamazima jangu tukuyambeko mu byonna ogenda oyingira ensi ey'ekirooto kyo. So anytime nange mpitawo asigala wano kamprocessingire wano mpola si kati ne maaso awo naye nga weebale kola Sophie. Manyi batuvumanga tubeera ku TV banamawulire blast and all that weebale kuprovinga nsi bane mujje tuwagire abaffe era bwe bisoba ffe tudda ne tubagamba era bwe bukeera ku makya nti Sophie nafunyemu misunderstandings naye gwe jangu era tukeere tumugambe Sophie. Nendaka mbadde nkirabidde Vicky. Shugi Travel Agency to refunding a sente. You refund? We do refund era byatafunye visa. Ate oba tofunye visa to depending reason embassy gyekoze eki gyekuwadde eyinza okuba evudde ku ggwe oba si kyo ng'evudde ku ffe abakuyambyeko because they give reasons. Okitegeera so
kwe tusinzira okulaba nga tukuddiza ssente z'otuwadde okutandika process ya visa. Okay. So jangu ng'otwesize manye nti ogenda kufuna visa just in case tofunye. We are much with okubeera nga tulifundinga ssente. Yes. Okay. Sigenda kusukkawo ko wano bw'oba olina just kyotategedde bulungi enamba z'essimu kweziri okwo oba ziri ne WhatsApp ndo? Yeah, ziri WhatsApp zonna. Aha, then ebisigadde ojja kuba osobola okubimanya mu inbox oba ku phone call. Atakumira mpeera abansinkanye mu updates endala nyingi. Nja kudda neeyongera okukyalirako. Inshallah. N'ebirala maaso awo tugeze company. Okay. Of course, a company nene. Guy, mweraba.